Tukutendereza Yesu, Yesu foi mwana kwandiga, omusai kokunaziza, nebaza omuloko. Mbanirizaako nnyo nate mu program tumutendereza enkya ya leero era nga mbabuuzaako nti mwasuze mutya yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba. Program tumutendereza olunaku olwaleero tukyali mu ggandaalo lya Christmas, abantu bakyali mu manzaali, bakyali basanyufu, bakyajaguliza ddala amazaalibwa era nga n'olwaleero tuli ne bannaffe aba St. Paul Church of Uganda wano e Buziga ng'era tukyali mu Christmas. Mugenda kulaba abantu bangi nga bakyajaguza, nga bayimba ennyimba z'amazaalibwa, nga batendereza, nga basinza era nga beebaza Katonda ebyo byonna byabakoledde mu mwaka guno ogugweddeko ate era nga beetegekera omwaka ogujja. Nze Nakibya Edith, katugende mu maaso n'okusaba. abantu ba Katonda Mukama ali byeka byetukuvu. Leka ensi zonna zisirike mu maaso ge kubanga bw'ati bw'ayogera oyo ali waggulu ennyo omugulumivu atuula mu kyali gwawe. Erinnya lye mutukuvu, tintuula mu kifo ekigulumivu ekitukuvu era wamu n'oyo alina omwoyo omukakkamu okulabya emyoyo gy'abakaka n'okulabya emitima gyabo aboneredde. Abantu ba Katonda ekiseera kijja era nga kituuse abasinza kitaffe mu mwoyo n'amazima bwe banaamusinza mu mwoyo n'amazima kubanga ye anoonya abalinga okubeera ab'okumusinza. Oh
ebikolwa by'abatume sula 16 tusoma okukunye 19 koma basatu wagamba we wati naye bakama be bwe balaba ng'essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo ne bakwata Pawulo ne Siira ne bawalula okubatwala mu katale eri abakulu ne babatwala eri abalamuzi ne bagamba nti abantu bano basasamaza nnyo ekibuga kyaffe kubanga Bayudaaya era bayigiriza empisa ez'obuzizo ffe okuzikwatanga newankubadde okuzikolanga kubanga tuli balungi. Ekibiina ne kibagolokokerako wamu abalamuzi ne babayuliza engoye zaabwe ne babalagira okubakuba emiggo. Bwe babakuba emiggo emingi ne basiikikira akomera ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo. Awo bwe yalagirwa bw'atyo n'abasindiikiriza kukomera ery'omunda n'akomera ebigere byabwe mu nvuba. Naye ekiro mu ttumbi Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda. Abasibe ne bawulira. Amangu ago ne wabaawo ekikankana ekinene n'emisingi gy'ekkomera ne gikankana. Amangu ago enzigi zonna ne zigguka n'ebyali bibasibye bonna ne bisumulukuka. Omukuumi w'ekkomera n'azuukuka. Bwe yalaba enzigi z'ekkomera nga zigguse n'asowola ekitala kye n'agenda okwetta kubanga yalowooza nti abasibe babombye. Naye Pawulo n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene n'amugamba nti teweekola kabi kubanga ffenna tuli wano. N'asaba ettabaaza n'addukana n'ayingira n'avuunamira Pawulo ne Siira ng'akankana n'abafulumya ebweru n'abagamba nti bassebo kimwanidde kukola atya okulokolebwa. Ne bamugamba nti kkiriza Mukama waffe Yesu onoolokoka ggwe n'ennyumba ye. Ne bamubuulira ekigambo kya Katonda waffe ne bonna abali mu nnyumba ye. N'abatwala mu kiseera ekyo ekiro n'abanaaza emiggo n'abatizibwa ye n'ennyumba ye yonna amangu ago. N'abalinyisa mu nnyumba ye n'abaleetera emmeeza n'asanyuka nnyo n'ab'ennyumba ye yonna ng'akkiriza Katonda. Ekitundu ekisoose
tubakubye mu ngalo ez'amaanyi ate era basigaye nga bayimiridde naffe tubeegatteko. Luka essula ya 2 tugenda okusoma kuva ku nnyolo 8 tujja kumaliriza n'olunyiriri lw'ebbeta. Njiri nga bwe yawandiikwa Luka omulugu wa Katonda essula ya 2 tujja teekamu ennyolo 8 tumalirize n'olunyiriri olw'15. Waaliwo abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ebisibo byabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we bali, n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa, ne batya nnyo. Malayika wa Mukama n'abagamba nti temutya, kubanga laba mbaleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna, kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Kano ke kabonero tebuno, munaalaba omwana omuwere ng'asaasikiddwa mu ngoye ez'obwana omuwere ng'asaasikiddwa mu kisibo. Awo amangu ago waliwo ne malayika oyo bangi ab'omu ggye ery'omu ggulu nga batendereza Katonda nga bagamba nti ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo, ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa. Awo twatuuka malayika bwe yava gye bali okugenda mu ggulu, abasumba ne bagambagana nti kale tugende Besuleemu tulabe ekigambo kino ekibaddeyo Mukama kyatutegeezezza. Ekitundu ekyokubiri awo ekikola. Mwebale nnyo, mwebale ddala abakyali naffe mu programu tumutendereze. Olunaku lusufu, obudde bwakinyika gobe, enkuba bwetonya, naye ate era nga mu kaseera ako era mu mbeera eyo tusigala tukyebaza Katonda nga olw'ekiro kino kyatuwadde ekyenkuba, olw'obudde obulungi, ate era ne saaviisi yaffe nga ekyagenda ddala mu maaso. Naye kansooke mpumulemuko, ngenda kuba nga nkomawo, temuvaawo. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana Buziga, omusaayi gw'okunnaziza, neebaza omuloko. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana Buziga, omusaayi gw'okunnaziza, neebaza omuloko. Gwe yakatwegattako nkwebaza okuba nga okyali naffe, era nga nkujjukiza nti tuli mu St. Paul's Church of Uganda Buziga wano e Katuuso Parish, era we tusinzidde okubeera nga tubaweereza omwaka gugwako, era nga twebaza Katonda olw'ebyo byonna byatukoledde. Tulaba nga bannaffe bano batuwadde ennyimba ennungi, message ebadde ennungi nnyo, era nga batubuulirira omwaka kye gutegeeza, ebibadde mu mwaka, n'amazaalibwa ga Mukama waffe kiki kye gategeeza eri obulamu bwaffe, nti biseera byakwagalana, biseera byakuwaŋŋana birabo, ate nga bwetwetegekera omwaka omulala. Ate katweyongere mu maaso ne saaviisi yaffe, tamuvaawo.
singa wandika ebigambo okusuleyo okusatu ng'ayogera nti nabo olunaku lwa Mukama lujja lwokyanga ekikombi ani aliyinza okuyimirira ku lunaku lwa Mukama naye nga Mukama alowooza ku lunaku olwo okujja n'agamba nti kale neerokolera omuntu wange nze nzekka era ndimusinjira omulokozi nze nzekka gwenda okuddoboza. Abaana ba Isirayiri ne balinda for 400 years naye gwe nange ne tufuna omukisa okubeerawo nga Mukama waffe Yesu Kristo azaaliddwa. Tusoma ebyawandiikibwa ebitubuulira nti bali abasumba bwe baali ku ttale nga basula ku ttale nga babeera ku ttale olw'okulunda ekisibo kyabwe ekiro naye baalinga tebalunda kiro naye baali bakuumanga bukuumi kiro nga waliwo emisege mingi ekiro empologoma n'ensolo endala nyingi ezasikulanga n'okukwata n'okutta endiga naddala mu biseera ebyekiro. Basabale banyabo baasulanga ng'enkuba ebakuba baasibanga ng'omusana gubookya ani baabeeranga mu butiti kubanga ebiwanika bigamba ataakole n'okulya. Tetulina njawulo na basumba bali kubanga mmwe nange mumanyi ebiseera bwe mukeera essaawa 11 okutwala abaana kusoma naye nokeera nnyo nti fenna abaliwo olingayo ate nziruke ku kkubo nga jjamu tannabakola ki nsonga obuliro oba muteyagala naye oyo ataakole n'obulya taakole ki taye amakulu ensi bwe tuli yamuteete era oyo atakimanyi ekyo asanga obulamu nga bumukolumiriza obulamu bumukalumiriza abalala nga beeyagala abalala nga bali bulungi atandika okukuba ebibiro jajjange yagamba mwana wange ojja kukuba ebibiro omusajja akeera n'afuma n'agendako nze nga genda benifuma n'amwikola naye nga gyayalakufa yagenda kulima naye kikyenjogerako nti abasumba baali ku ttale nga gye basula olw'omulimu gwabwe ogw'okulabirira ekisibo ky'endiga. Malayika wa Mukama gwali guli awo nakka kubanga tekyali kya bulijjo ne batya nnyo kubanga baayakaayakana. Mukama yeebazibwa. Baayakaayakana tekyali kya bulijjo. Basabule bannyabo amazaalibwa ge tulindirira okulaba gategeeza ki? Gategeeza nti muffe nga tuwunzika omwaka nga tubonyeebonye nga tugudde nayo abalala n'okuzirika baazirika dda olw'ebyo bye bayitamu Mukama waffe Yesu Kristo bw'ajja twakaayakana. Bwe twakaayakana atuzza yekeye okujja kubanga bali bwe batya n'abaga nti temutya kubanga laba ndeese nga sanyukira Mukama Basabule banyabo Christmas tetuukangako abantu babuneebune. Njogera eri omwami n'omukyala essaawa Christmas tetuukangako omwami abeere kuuke. Christmas tetuukangako omukyala afuukawakuna. Basabule banyabo Christmas tetuukangako awaka wonna watindibwe walabike bulungi naye Christmas yatuuka babirisa. Christmas yatuuka basabule banyabo tubeerera essanyu kubanga twamala ebbanga nga tukazana twamala ebbanga nga tetulina ssuubi naye Mukama waffe Yesu. Kwagamba bw'obeera nga n'ompuliriza nga bw'oddayo awaka mu sizoni eno abantu bwe tebalina ssuubi check yourself. Essaawa zino nabadde mu kyalo nabadde mbagambako katono naye nabadde mu kyalo twabadde ne mama mpuuzi bwe twabadde mu kyalo ne tulaba abantu essanyu lya Krisitusi. Abantu bali mu nsuku buli mwayita bali mu nsuku basala ndagala nezebatwakozesa buli mwayita omukubo bamusaaye bamulimye buli mwayita owulira oli ali mu kisiwa kyakoko azirekanya ono ayeri kukyaloko abalunda kuno mukindi bangi owulira
agambye ati ebiriba ebiri abantu bonna kiriza obaganda leero kuli mu Uganda naye ne mu Botswana bakola ekintu kyeki ne mu Congo bakola ekintu kyeki ne Sweden ne China ne yogera kukola bakola ekintu kyeki amakulu gaakyo nti buli muntu waali ateeka okuleeta essanyu bamalayika bakuggwa kati mulimu gwe ali kifaananyi kya Katonda kubanga gwe wabatizibwa erinnya ery'Obukristaayo okutuusa kwoyo obulala ekigambo ekigamba Mukama waffe essuubi lyaffe azaalibwa bo baatuusa amawulire naye WhatsApp baali WhatsApp yange wabao omuntu asindikako kidiimu naye nga abasajja baali batabula musemitwalo baali balinawo ebipipa ebiweddemu amagi baali balina amacupa wagaweddemu amazzi balina amayinja ne bakosa byonna ne bategeeza nti eyali WhatsApp ekiseera ekyo ti Mukama waffe azaalibwa nawulira essanyu neemazanyo emirundi mingi kubanga ati gwe baakozesa nali simusuubira sibadde obawadde olweyayagala tubadde mbuuza abasekeri saasisi yakala bakanya atya nembuuza abantu WhatsApp balaba kubanga kali nga tolina kalabako kitegeeza nkwateko kwabana kusingiranko yakuli azaamaanya kubanga it is the season ya message mwe mu season yeeno message kigeyina abantu bali singa babateko wasekerisaisa akatuyambeko n'akatuzanyira nti bw'obeera enwala nga tulaba ebifaananyi lizotoolesi eyoboso n'omusingi naye abasajja balina amapipa agaweddemu amazzi oba gaali galeese bikiisama ne baddira ne wulibalo etali mumuseni ne baddira omusenyu n'amayinja ne babiteeka wali ne baddira amapipa agaweddemu ne bagateekamu amazzi levozi ez'enjawulo naawe nali simanyi nti atyo muddira amapipa nga mulimu amazzi ga levozi ganjawulo gakola sabunti zanjawulo nange nabisimanyi nakirabiro oli naddira enseege yafuna kikebe kiweddemu kikoba kyakiweddemu langi n'ateekamu ofiiriya yaye n'akola asibiri kasaba nabanyabo nempulira heavenly music nti abasajja balisinga baabasanga ngo bakuddeko bubbi omufaisoka nti mubadde ki mubudde ddala nafa afaananyi abamalayika babagamba nti mubadde ki abasajja balika bwebagwako izotooza they are babusondwa omulimu babuddeko kati bazajja buki naye nga singa otwala tali n'obawuliriza you can qualify them kozesa kyolina okutuusa ku makulinaani emerry Christmas teweetebako mubuulizi buulizi ayita okuyitawo nga alina kino taaleezennya please gwe kozesa kyolina okutegeeza abakulinaani ekiwaliwo bali tebalina piyano naye baakozesa macupa ne bategeeza ensi nti it is amazing ekyo kyolina abawakaabu badde n'abafa saavisi nti ku mulundi ogusooka gweba omwami oyinza ogenda n'oyogereza mukyala mu kisenge mugenda okuba busenge nga mukaaliza omulundi ogusookera ddala mugenda okutuuka mudira abaana b'omusamoni nga basamonire tebayinza kuwajja nga mugambudde mugenda kuyimba mekisa nga tebagamba anga wanasinga olunaku olw'oluki olunaku olusooka ne bamulanga ali ne maama nga bayimba Christmas beekutte I assure you your family will not be upset. That is the night of the Merry Christmas. Don't talk about olunaku no era banaabala bajjagala okutegereza weetegereza engeri gye banaalyamu ekyebisala olunaku olusiyawo era maama yeetegeka n'afumba ku mmere yeegwerawo kubakubola osobola okutuula ku Christmas season ey'enjawulo tukyalinayo ebbanga okweteekateeka kubanga biro byawe yabituteekateeka osobola okubaako kyokolera abeekuwo okuwulira nti bali mu kiseera kyanjawulo kubanga ekiseera kyekirimu kyakwagalibwa people extend gifts they exchange on our way
lwaki kiseera kyakwagala naye bwe tulina kyoyinza kuwa naye Katonda tayinza kulema kukuwa magezi n'obaako kyokola olina lya kitaffe okusinziira ku bigambo bye batubuulidde olunaku olwaleero bibadde birungi nnyo omubuulizi waffe tumuwulidde atuwadde ku example ey'abasajja abazimbi abaakozesa ebyuma byabwe ebisenyu emwiko n'ebirala byonna bye bakozesa okuweereza Katonda n'okulaga ekifaananyi ekyo eky'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna gye tuli gye tusinzira okulaba BBS TEREFAYINA mu program tumutendereze mu maka gaffe mu mikwano gyaffe tubeeko ne kye tukozesa okulaba nga tuggyayo ekifaananyi ekyo eky'amazaalibwa tusobole ate okuyingira mu mwaka omujja nga tuli banjawulo nga waliwo enjawulo waliwo emirembe waliwo essanyu. Ekigambo Merry Christmas Mary kitegeeza kusanyuka. So wonna wonna woli okulaba ng'oleeta emirembe mu bulamu bwo ate n'abantu abakulinaanidde. Program tumutendereze ate katuwumulemu temuvaawo. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana wa Buziga, omusaayi gw'okunaziza nebaza omuloko. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana wa Buziga, omusaayi gw'okunaziza nebaza omuloko. Ngalo okujjukiza nti Linda's Boutique ye boutique yokka gy'osobola okugenda n'ofuna ekyagala biseera bya nnaku nkulu bya kwambala kusanyuka kweyagala ate kulabika bulungi. Genda ku Linda's Boutique awe Mengo ofune ekyokwambala ofune eby'abaami eby'abakyala eby'abaana mu misono gyonna tojja kuviirayo wabula nga ate era tukyagenda ddala mu maaso n'okusaba kwaffe. Mwebale nnyo mwebadde tukyali St. Paul's Church of Uganda wano Katuuso Parish e Buziga. Temuvaawo.
katusabe. Sebo nsanyisa okulaba. Nange nsanyisa okulaba nnyabo. Nsaba weeyanjule ku balabe bakutegeere. Bannaffe mwenna abatulaba ku BBS TEREFAYINA, amanya gange nze Rogers Douglas Chwanuka, omubuulizi St. Paul's Church, Katuso Church of Uganda. Nnyabo tweyanze omusago mutuwadde naffe okwogerako eri eggwanga. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekigambo kibadde kirungi nnyo ogenze n'obulira ku bantu amakulu ga Christmas. Yongera okubannyonnyola mukwaliwo abakatwegattako essaawa. Ekyamazima bwe nabadde nteekateeka samone ya leero natunuulidde ebintu bingi
naye bwe natunuulidde ekigambo ekyo kye tujje mu njiri nga yawandiikibwa Luka omutukuvu, kyenva nkusaba gwe munnanga mpulirize era ndaba nti omukwano ogwo Katonda gwatuleetedde tunaagugabana tutya. Kozesa ekyo ky'olina okulabika ng'oyo akulinaanye afuna omukwano Mukama waffe Yesu Kristo gwe yatuleetera. Tuyanza nnyo, tuyanza ebigambo ebyo sigenda kubikwaddiramu kubanga kuddira mu luyimba taluwoomya. Tubiwulidde bulungi nnyo era nga nze nebaza abantu abo bonna abakoze kye basobola okulaba nti muleeta omukwano mu maka gammwe, mu makanisa gammwe, ku mirimu gyammwe, ne mubanga mugusheyalinga n'abantu abalala mu biseera bino eby'amazaalibwa. Ate essaawa eno kansobole okwogerako n'omwami omulala wano. Nze Engineer Godfrey Mukasakaya, nze mukubiriza w'ekkanisa y'obusumba buno obw'ekatuuso. Saavisi ebadde etya? Saavisi ebadde nnungi ddala kubanga tubadde n'okutendereza okulungi, ne tubadde n'okuyimba okwa Christmas carols nga kitukoze bulungi nnyo, ne tutegera ddala amakulu g'okuzaalibwa nga tutendereza Mukama Katonda waffe. Obubaka bw'omwaka nkubiriza abantu bonna okutendereza Mukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde. Bannayuganda mwenna mukitegera bulungi nti tubadde n'okusomozebwa kungi nnyo nga tumalako omwaka gw'2018 n'ebisinga byonna Mukama asigala nga mulungi. Njaga okubategeeza nga tuyingira 2019 tusooke tumutendereze, tumwebaze olw'okutuyisa mu 2018 era tumwebaze n'omwebaza nga tumusaba nti ne 2019 Mukama asigale ng'ayimiridde wamu naffe, ne naffe ng'Abannayuganda twongere okumunoonya n'okukola ebyo by'ayagala mu 2019. Tukyali mu program tumutendereze era ng'essaawa eno neeyongiddwako omwami omu ku batesitesi ba Christmas carols ez'ekifo kino. Ssebo nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okulaba nnyo. Amannya go? Ssemakula Isaac. Nange ndabye omulimu gubadde mulungi, abantu bayimba bulungi, amaloboozi malungi nnyo. Okikola otya? Ffe wano tukola omulimu gwa kutendereza Mukama nga tuyita mukola practice ey'amaanyi. Ebiri mu nsi bingi nnyo bye tulabako ne bye tuwulira, naye mu nnyimba ezo abayimbi tubakubiriza ffe tubeere kyakulabirako nga tuyimba ennyimba ezo, nga tuziyimbe zitukolemu omulimu, ziryoke zikole omulimu ne mu balala, olw'obuweereza bwaffe bujja bba butuukiridde. Era abantu tubaagaliza ennaku enkulu ennungi, ennyimba ezo zibatuule ku mwoyo, bakole ebigambo ebyo ebiri mu ezo ennyimba nga weebiri, obulamu bujja kuba bulungi. Kale tweyanzege ate era nga sigenda kubanga nsukkawo akaseera kano. Program tubadde mutumutendereze, tubadde wano St. Paul Church of Uganda Katuuso Parish, Mengo Archdeaconry ate Namirembe Diocese, era nga mbebaza okubanga mbadde naffe. Nebaza kwaya ennungi etuyimbidde, tuwadde ennyimba ennungi ennyo, abakristaayo ababadde naffe, nammwe ababaddeeyo era nga mutulaba. Nze Nakyobye Edith, musiibe bulungi, mweraba. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana wa Ndiga, omusaayi